one item out of creativity. Abafumbo okuva mu budinkoni obw'enjawulo Emityana bakuŋŋaanya okwekuba mu ttooki ku butya bwe balina okwekuumira obufumbo bwabwe mu Mukama. Wano minisita w'ebyettaka Judith Nabakooba wasinzidde okuwanjagira abafumbo bano okutereeza empapula zaabwe ez'ebyobugagga. Ebintu byammwe bye mukoze, ebintu byammwe bye mulina, nammwe empapula muzizze kujja. Lwaki bino mbibagamba? Tusanze okusoomoozebwa. Amakooti gasanga okusoomoozebwa, poliisi n'esanga okusoomoozebwa, nange nga minisita n'esanga okusoomoozebwa. Ebintu bwe mutatereeza mpapula ne wajjawo okukyankalana, oyinza okwesanga nga munno gw'obadde naye ebbanga eddene abiriddemu abantu. Obanga munno gw'olese mu bintu byo bamugobye. Ono era abakubirizza okwewala okukukuta babeere beerufu eri abaagalwa baabwe. Mubeere beerufu, tokukuta nnyo. Kukutako naye beerako munno ky'omulaga. Ebintu ebyo eby'okugenda ng'okukuta buli kaseera nakyo bireese obuzibu. Tulabye abakukuta, oli ne wabeerawo ekizibu nga n'omuntu watandikira kirabawo. Mu ngeri y'emu abasabye okubuulirira abaana baleme kufuna kusoomoozebwa nga bavudde mu bulamu bw'ensi eno. Tujja kubasaba okwongera okubuulirira abaana kubanga nabo bakuusa ekizibu. Oli bw'asika alowooza yenna nyini, naye ng'ate okusika tekitegeeza nti ebintu byo. Oli bw'afuuka administrator alowooza yenna nyini bintu. Zezo ensonga ze tusanga. Oli bw'akola kino alowooza ekintu kikye. Ate n'abantu oluusi beetulekera abaana okukuza, oli bw'akuza abaana naddala nga babaleseewo bato, ebintu abizza mu mannya ge. Abafumbo basabiddwa bulijjo okusonyiwagana ko n'okwenenya olwo lwe banaasobola okutwala obufumbo bwabwe mu maaso. Tulina okusonyiwagana nga bufumbo, tulina okubeera ku bwe twenenya teeka ebbali n'okusinga byonna Kristo nga gwe mutwe omukulu. Nze ne munnange nga mukuga n'atambula. Twetaaga okuyigangana, twetaaga okuyambagana, twetaaga okuteeseza wamu ate n'okwagalana. Ekizibu kyaffe nti obufumbo bwaffe obwa Uganda kati buzibu, era n'abaana bagamba kize katafuna nzaalamu nga kiwedde. Naye bwe kyandibadde abeetabye mu lukuŋŋaana luno era bakubiriziddwa okwewala okuzimbira obufumbo bwabwe ku nsimbi ne baleka Mukama. Ssente bwe ziggwaawo buddawa omuyaga bwe gukuba tebuvaawo. wadde wano olwaleero okufumba obwo kuyimiridde ku ki? Kuyimiridde ku nsimbi? Kuyimiridde ku baana? Kuyimiridde ku mwami? Kuyimiridde ku ki? Amaka gaffe nga ganaatereera nga ganaafuna emirembe tugalekere Yesu. Olunaku luno lutegekebwa buli mwaka obulabirizi bw'Emityana okwogera n'abafumbo okwongera okwenywereza eri Mukama.